Mama Kayima kiriza mu butongole omukulu Sali mu bigambo ebimpi akwase rediyo ate ogikwase bannamawokota. Neyansanyo eyanzege sebo muzzukulu wa Mugema Salongo abantu Ssaabasajja mwenna abakuŋŋaanye wano ndi musanyufu nnyo okubalaba okumanya ndi musanyufu mujjeyo ekiruubira kya Ssaabasajja nti omulembe guno yagukwasa abavubuka era bwe ntuuse ku mulyango wali ngambye ddala Ssaabasajja maaso moogi ndabye nga abantu abali wano bavubuka abavubuka mwebale nnyo okujja ku mukolo guno ne neebaza Salongo yafuna ekirooto ekyotuleetera rediyo eno ate n'ateerabira n'agituuma erinnya ery'essaza Mawokota kitegeeza nti obwakabaka abwagalira ddala. Ssaabasajja nga yakasiima okunkwasa essaza lino nagambanga abantu nti ekigambo Mawokota njagala kivuge kisinge Buddu era waliwo we nagamba nti Mawokota njiwadde emyaka 2 ekigambo Mawokota kijja saanikira ekigambo Mpigi era ndi musanyufu nti kati Mawokota evuga nnyo okusinga Mpigi naye ekyo kivudde mu maanyi gammwe nga bannamawokota. Bannamawokota mbeebaza omukwano gwe mulina eri essaza lyammwe nga nakafuuka omwami ow'essaza najja n'enfuna amakuuli mangi naye nga omuteebi omutuufu abali wano abamanyi omupiira munjulira kooki awangula kizibu omugoba mu ttiimu tebasobola. Nafuna amakuuli mangi nnyo bannamawokota bamu ne batandika n'okunsaasira naye omukazi anaasobola essaza. Buli we naddangayo nga neebuuza balowooza balimpadde disitula si kuliweeka lirina bannyini lyo yemmwe. Era essaza lino nasalawo n'enkomawo wansi gye muli. Abantu batandika okwebuuza naye Kayima ono alabika munnabyabufuzi ate okutali mu ssango olw'ensonga n'okubafuga mbasobola. Naye nalabanga bannabyabufuzi kibabukuutanyizza ne batandika obbalimba nti omukyala ayagala bwa woman MP okuleka ng'olina ekikyamu nannyini nsi asiimye omukuumira essaza ate obukuutane ne kana akamyufu. Neewuunya nti omwami Salongo ono Salongo taba mwami atuleetedde Mawokota FM. Lwaki tubuguutana tugende ate ku FM z'endala? Ffe wano abantu abamulinaanye wano tusooke tumuwagire. Bannamukago bempulidde wano bempulidde Wasajja Consultant musooke mulange ne Mawokota FM. Basali Property Consultant musooke mulange ne Mawokota FM. Omuntu olimye ennyaanya zo zikuze zengedde zitwale ku Mawokota ozirangire eyo. Omwami oli eyo onoonya mukyala waakuwasa ayimiridde obulungi genda ku Mawokota FM oteekeyo nti njagala omukyala ali mu kikula bwe kiti ojja mufuna. Naye mujja genda tugende ku FM z'endala ezitayagala na Bwakabaka. Naye ssebo tukwebaza okuba nti wayagala Obwakabaka ne rediyo yo n'ogituuma Mawokota FM. Ssebo nkusibirira entanda abantu ba Ssaabasajja bano kye bataagala kwe kuyisaamu Ssaabasajja amaaso. Abantu bano be mulaba balaba baagala kabaka waabwe era ndowooza munjulira kasita abaweereza ba Mawokota FM banaava ku mulamwa ne batandika okuvoola Namulondo abagiwuliriza bajja kwesala. Abawuliriza abo
kuba be bakasitoma. Bw'aba alina ekiteeso kyaleese muwulirize. Abaweereza baffe bano aba program bakkirize babeere bawuliriza balungi. Bulijjo mu nsi ne bw'oba osazengawo okugaana ekintu ne bw'okigaana mu bukkakkamu oyo gw'okigaanidde akiwulira. Abakozi bano ssebo nsaba obayisenga bantu banno babeere mikwano gyo. Bwe batabeere mikwano gyo tujja kubawuliranga ku mpewo nga batuteeramu nnyimba zokka nga twebuuza kola puroguramu yalazeewa olw'ensonga si musanyufu ku mulimu ng'atuteeramu ennyimba zokka nga ze tuwulira ng'eyo puroguramu efa. Babeeze nga bakwano bo bawulirize. Bannamawokota bano bawulirize. Kye bakusaba ky'oba obawa. Tukwebaza okwagala obwakabaka olw'ensonga ojjubbidde emirimu gy'oluwalo ssebo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Bannamawokota, okuleka omuntu ng'olina obujja obw'obutonde. Ddala ku myaka gino omuntu yatandika bizinesi mu January, tuli mu gwa 8, naye mulabe ffenna bw'atukuŋŋaanyizza. Twetaaga tumukubireko mu ngalo. Yatandika bizinesi mu January gatonnya omwaka guno, naye mu gw'omunaana tannaweza na mwaka, naye atukuŋŋaanyizza. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Bannamawokota nga mbasiibula bampise mbakwase rediyo yammwe. Nga sinnabakwasa rediyo yammwe eno eyammwe era yammwe ddala 94-9. Omwami Gwendabye Omuchwezi ow'ebyobuwangwa mukyaze abaami b'eggombolola 7 ku rediyo eno Mawokota. Bannamawokota bano bayige essaza lyabwe bamanye lwaki eggombolola y'enkozi bagiyita Ssaabawaali Nkozi. Eggombolola yonna gye muwulira ng'eriko Ssaabawaali ye ggombolola eyabeerangamu abasajja abawuulu. Muyige lwaki essaza Mawokota baliyita Musaale Mawokota. Ssebo taata onneyanjulidde bulungi akola puroguramu y'obuwangwa n'ennono. Nsaba mukisaazeeko abaami ab'eggombolola bongere okusomesa bannamawokota obwakabaka, bongere okusomesa bannamawokota ennono zaabwe, bongere okusomesa bannamawokota ebintu byaffe wano. Era nga ngesina bakwasa rediyo nsooka obbanjulira omwami omukubiza w'abamagombolola. Era oyo ajja kuyamba nnyo okuleetera abaami abanaalambika ensonga. Ye mwami Matovu Stephen Muliika. Ajja kuyamba nnyo mukole obuwangwa n'ennono ku rediyo yaffe. Abantu ba Ssaabasajja essaawa eno okusinziira ku maanyi ne Ssaabasajja obuyinza bwe yampa omukuumira essaza ntongozza rediyo eno nga nkibakwasa mu bujjo. Obugalo. N'olw'ebigambo ebyo omwana wa Muteesa awangaale. Wokota. Erinnya lyange nsigadde nze Nannono Sarah Kaweesi. Abasinga kibakaluubiriza mugana ne mumpita maama Kayima tukusanyusa okukulaba. Teri mwami wa ssaza gwe bayita maama, ndi mwami ow'essaza. Neeyanzizza okumpuliriza. Munnamawokota omu agambye kayina ebigambo akakazi ali wana nninaanye. Yali ayagala Kayima mu buyabuya. Nze ndi Kayima ow'omulembe omutebi, siri Kayima ow'omulembe omusuuna. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Obugalo. Ndabategeeza bannamawokota rediyo kana gituwadde. Ekiddako tugenda kudigida.